Olunaku lwakuna ennaku z'omwezi ziri 8 omwezi gwa 8 omwaka 2019 essaawa ziweze 3 nga bulijjo kabakadde ka Amasukkulumu ku Delta TV tukwaniriza nnyo nze Shamim Naiga ndi ne munnange Isaac Luchamzi bannaffe abategeera olulimi olw'obubonero nga bwe tukola bulijjo katutandike n'ebikulu n'oluvannyuma tukomewo tukutuuseeko ebyo byonna ebibadde gy'otabadde olunaku lwaleero olwokuna ebikulu mu Masukkulumu. So the appellant shall accordingly serve a term of 24 years and 9 months imprisonment. Alinaitwe yasingisibwa ogw'okutta mu Amerika kkooti esaze ku kibonerezo n'emusiba emyaka 3. I found them having taken place, but I admit that under my stewardship we should be trying to correct, and I can tell you we are trying to correct. Mr. Mateka Saija akkiriza kituufu waliwo ebizimbe by'abayindi ebimu ebyagenda mu makubo amakyamu. Byayogera si byayagala omulamuzi kuwulira aba ayogeredde ki yonankani kamera bali bamulabe. Balamuzi Katulebe yakakasizza enteeseganya zitandise okulaba nga bannamawulire bakugirwa mu kkooti. Obugize wa Museveni obwasekenzibwe senior 4 ne senior 6 nakusaba takantu okulonda Ekkomo ku myaka gy'omukulembeze Tulida Mabirizi addukidde mu kkooti ya East Africa emu Mpapula z'omukulembeze w'eggwanga. Nyongera okwaniriza era nga golwalero tugatandise ne kkooti ejulirwamu ng'eneekendeereza Richard alinaitwe ku kibonerezo ky'okusibwa obulamu bwe bwonna mu kkomera n'emusiba emyaka 3 gyokka. Ekibonerezo kyamuweebwa oluvannyuma lw'omusango gw'okutta Omumerika Cecilia Guterres ku hoteli ya Equatorial mu Kampala mu mwaka gwa 1998 era ng'omusango guno gwamukka muve. Abalamuzi ba kkooti ejulirwamu okuli Elizabeth Musoke, Helen Obura ne Ezekiel Muhanguzi bakkiriza okusaba kw'omusibe Richard alinaitwe. Alinaitwe yasaba kkooti eno emukendeereze ku kibonerezo kkooti enkulu kyamuwa oluvannyuma lw'okumusingisa omusango gw'okutta Omumerika Cecilia Guterres mu mwaka gwa 1998 era yamufumita n'ekiso. Omukyalo ono yali azze mu Uganda okulondola ssente z'okulwanyisa siriimu. Alinaitwe yaddiza omusango yalina emyaka 21 so nga we gwamukkira mu vvi mu mwaka gwa 2013 yalina emyaka 36 nga kati alina emyaka 42. Olwaleero abalamuzi bano mu nsala yaabwe esomeddwa omuwandiisi wa kkooti eno Jesse Byaruhanga bakkiriza okusaba kwe ne basazaamu ekibonerezo ky'okusibwa amayisa ne bamusalira emyaka 30 wabula abalamuzi bamusaliddeko emyaka 6 gy'amaze mu kkomera oluvannyuma lw'okumusingisa omusango nga kati waakusibwa emyaka 24. Have been so done. The sentence of life imprisonment imposed by the land resentencing judge is hereby set aside and is replaced with a sentence of 24 years and 9 months upon deducting the 5 and 3 months which the appellant had spent on remand. So the appellant shall accordingly serve a term of 24 years and 9 months imprisonment. Abalamuzi okusalawo okukendeereza alinaitwe ekibonerezo basinzidde ku nneeyisa ye mu kkomera nti abadde mwetowaaze. Kkooti era etegeezezza nti alinaitwe abadde yeetaba mu pulogulaamu nnyingi ez'okweddaabulula. Alinaitwe yakamala ebbanga erisukka mu myaka 20 mu kkomera okuli n'egyo gye yamala ku alimanda. Abalamuzi era bategeezezza wadde alinaitwe ku myaka emito yasobola okuzza omusango gwa nnaggomola tekibalobedde kumukendeereza ku kibonerezo. Abalamuzi era bategeezezza nti omulamuzi wa kkooti enkulu Joseph Mulangira eyasingisa alinaitwe omusango n'okumusiba obulamu bwe bwonna ensonga ezimu teyazitunuulira. Alinaitwe kkooti yasooka kumuwa kibonerezo kya kuwanikibwa ku kalabba
wabula oluvannyuma lw'ensala ya kkooti ensukkulumu okusalawo nti abo bonna abaali ku gw'okuttibwa wabula nga tebattibwanga oluvannyuma lw'emyaka 5 ekibonerezo kyabwe kibeere kyakusibwa mayisa ekibonerezo kye ne kikyusibwa. Alinaitwe agambibwa okutta abantu abalala 2 era mubbi wa Lulango. Ono yagezaako n'okutta omulamuzi eyali akulira kkooti ya Buganda Road Jane Elizabeth Eriviza. Aneti Nakayibale yabaddeyo ku Radio TV Amasukkulumu. Webale nnyo Anet nga tukyali mu kkooti Ssaabalamuzi w'eggwanga Bart Katulebe ategeezezza ng'essiga eddamuzi bwe litandise okwegeeyamu ne bannamateeka ku kyokutandika okukugira bannamawulire mu kkooti kubanga bakizudde nti emirundi mingi bapulida abamu bakozesa bannamawulire mu ngeri enkyamu eyonoona obujulizi mu kkooti bwebeefunye. Bino Katulebe okubyogera abadde aggulawo olukuŋŋaana lw'okukubaganya ebirowoozo ku bintu ebiteekeddwawo okukyusibwa mu kkooti okwanguya okukozesa abasibe. Olw'abantu ab'enjawulo okwongera okuyisa amaaso mu kitiibwa kya kkooti, abakulira essiga eddamuzi ne bannamateeka batandise okutema entoto butya bwe bayinza okweŋŋanga ekizibu kino. Wetwogerera bino nga bakulu mu ssiga eddamuzi bali mu nteekateeka okulaba badde akisaanidde okuweera bannamawulire mu ntuula za kkooti kubanga abamu ku balooya bavudde mu kuwoza emisango ne badda mu kwogeranga ne bannamawulire. Bamu ku balooya, bamu si bonna naye bamu ku balooya bw'abanga address ayogera eri omulamuzi byayogera si byayagala omulamuzi kuwulira aba ayogeredde ki kenankani kamera bali bamulabe byayogedde. Bw'abadde aggula olukuŋŋaana olugendereddwamu okubaganya ebirowoozo wakati w'abalamuzi ne bannamateeka, Ssaabalamuzi Bart Katulebe ategeeza ng'ebiseera bingi bapulida bwe badda mu kamera ne batandika okuvuma abalamuzi ng'omusango gukyagenda mu maaso ekintu ekyonoona ekitiibwa kya kkooti n'obujulizi bwe baba bafunye. Tomala gava mu kkooti omusango gukyagenda mu maaso noyita press conference notandika okuvuma omulamuzi notandika okuvuma abalooya bw'abalala otandise okuvuma abajulizi. Ebyo si bwe batyo balooya bwe bandibadde nga bakola. Katulebe agamba nti balooya bangi baagala nnyo okubalaba nga boogera ku kamera okwekolera erinnya ekibawaliza okwogerezeganya n'ebikikwata ku bazuula oba ddala kyetaagisa okujja bannamawulire mu kkooti. Ssaabalamuzi agenze mu maaso n'avumirira effujjo eryakolebwa ku mulamuzi Gladys Kamasanyu. Naye bwe kibaawo nga bwe kyabaawo abantu bonna ensi yonna ne bakiraba nti bye bifa mu kkooti za Uganda. Kyongera eddembe lyaffe mu Uganda ekkooti zaffe okusiibwa mu ekitiibwa. Ekkooti zabwe bwesibwa nga teziweebwa kitiibwa obusuubira otakufuna mu justice. Ono ategeeza ng'ekyalo mu kkooti bwe kyoleka ekifaananyi eggwanga bwe lituuse mu kutyoboola essiga eddamuzi. Simon Peter Kinayo pulezidenti w'ekibiina ekitaba bannamateeka ekya Uganda Law Society ategeezezza nga bwe kyetaagisa okuteekawo ekkomo bannamawulire bwe balina okukoma nga basaka amawulire mu kkooti. Tulabye bapulida nga bafuddeyo bafudde kkooti ebifo by'okweraga teboogera amateeka naye bagenda kukola political statement. So ekyo tukivumirira era tugamba nti we tuteekomeko media tujja kgenda mpola mpola nga tufunza nga tulaba nti media weba ekavalinga mu kkooti ekikomo kiri ki. Ono alambudde ne ku kigendererwa ky'olukuŋŋaana oluguddwawo. Rules empya era ze zino ze tuteesaako ezigenda okukyusa engeri gye tuwoza mu kkooti. Bino ebyapulidawo okujja n'ayongerayo omusango emyaka 10 ng'alowooza taaguwoze kati ebyo bikomye. Ffe tugamba kasita ogendewo omulamuzi client akuwadde omusango guwozebwe ensalawo eweebwe. Emyezi 2 egiyise Ssaabalamuzi Bart Katulebe yateekawo akakiiko k'abalamuzi okutunuulira engeri ensonga z'okuwoza mu kkooti bwe zitambulamu akavuyo n'ebirowoozo ku bintu ebirina okuteekebwa mu nkola okwanguyiza kkooti ng'okola emirimu gyayo. Joseph Muyingo, Delta TV, Amasukkulumu. Webale nnyo Joseph Muyingo. Ate bo abakiise abatuula ku lukiiko oluddukanya ebyali ebyabayindi abagobwa President Idi Amin Dada mu mwaka gwa 1972 nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe era nga ye minisita w'ebyensimbi Matia Kasaija basibye mu kakiiko ka Parliament akalondoola ebitongole bya gavumenti okunnyonnyola engeri ebizimbe bino ebyasasulwa gavumenti ate gye byakomekereza nga biri mu mikono gy'abantu ssekinnoomu.
Bano bakakasiza nti ddala kituufu waliwo ebizimbe ebimu ebyagenda mu mikono emikyamu wabula nga bakola butaweera okutereeza ebyasoba. Akakiiko ak'ekiseera akateekebwawo ssentebe wa Kosase Mubarak Munyagwa akakubirizibwa omubaka wa Makindye East Ibrahim Kasozi okunoonyereza ku ngeri ebizimbe ebyali eby'abayindi abagobwa President Amin okuva kuno mu mwaka gwa 1972 olwaleero kasisinkanye abakiise abatula ku lukiiko oluddukanya ebizimbe bino olukubirizibwa Minisita w'ebyensimbi Matya Kasaija. Minisita w'ebyensimbi Matya Kasaija ow'eby'ettaka Bet Amonge be bamu ku balabiseeko mu kakiiko okwongera okukannyonnyola engeri ebizimbe bino ebyasasulwa gavumenti ate gye byakomekkereza nga biri mu mikono gy'abantu ssekinnoomu. Which is in custodian board, which has caused the government to lose its properties where they would have got resources to provide services to Ugandans. Will I be wrong if I say that you are part and parcel of the problem because of your weakness? Because most of those things you are talking about, I find them having taken place, but I admit that under my stewardship, we should be trying to correct, and I can tell you we are trying to correct. Akakiiko kasoose kukunya bakulu bano bannyonnyole ku nteekateeka y'olukiiko lwabwe mu ngeri gye baalondebwamu, lwaki bakwasaganya yafeesi ezisukka mu emu n'ebirala, era oluvannyuma akakiiko kakizudde nga bano buli lwe basinkana buli mwezi bafuna mu lufuutifuuti ekiyitibwa sitting allowances oba ensako y'akakadde kalamba buli omu ekiwuniikiriza ababaka. The current Attorney General has never attended any board meeting. You know, my job is to call a board meeting. If a member doesn't turn up, I have no whip to whip him. It fills out the composition of the board, and it clearly says the Attorney General in certain terms. So I would even have issues where the Attorney General is, maybe unless they get the Deputy Attorney General. I think that question, Mr. Chairman, to be fair, you should be addressed to him. Are you in charge of the board as a chair? Yes, I am, but I have told you, these are ministers. Please mark my words. These are ministers. I cannot whip a fellow minister. Kyokka babakeera bakizudde nga bano babadde nga tebatuula kusala magezi ku nsonga ez'enjawulo mu nsonga eno ng'etteeka bwe libalagira. Minisita Kasaija kyakkiriza era ne yeetonda n'asuubiza okutereeza. Kati akakiiko kalagidde abakiise bano okuleetawo olukalala lw'ebizimbe byonna ebyogerwako gye babadde nga bassa ssente ezibadde nga zisoloozebwa okuva mu bizimbe bino n'ebirala. Agenda kutuleetera enkalala zonna ez'ebizimbe ze bayina ne ssente wabadde bazissa ze bajja mu renti. Wabaddewo n'okusonga olunwe wakati w'eyali omuwandiisi wa Custodian Board Bernard Bizibu ne Minisita Kasaija nga Bernard alumiriza Minisita olw'okuteeka ebyokwerinda bye ku bunkenke ng'amulanga kulemera Sel bwe yali ava mu yafeesi. Minisita Kasaija akkiriza nti ddala kituufu waliwo ebizimbe ebyakomekkereza nga biri mu mikono mikyamu. Abakiise ku lukiiko oluddukanya ebyali eby'abayindi lutuulako Minisita w'ebyensimbi Matya Kasaija, ow'eby'ettaka Bet Amonge, Ssaabawolereza wa gavumenti William Byarhanga, Minisita omubeezi wa gavumenti ez'ebitundu Jennifer Namuyango, Minisita omubeezi ow'ebyobusuubuzi Michael Werike ne General Salim Sale. Atenga mu Parliament tuvuddeyo abatuuze ku kyalo Luga Kisoga ekisangibwa mu ggombolola ey'Entenjeru mu disitulikiti ey'e Mukono beeraliikirivu olw'omusajja ategerekese nga Abdu Samanya eyeesenza mu kibira okumpi n'oluzzi lwe bakozesa nga mwasiiba era nga mwasula ate nga bagamba talina kabuyonjo mwakyama. Abatuuze bagamba nti omusajja ono yandibazaalira endwadde ezitali zimu singa enkuba enaatandika okutonnya. Oluzzi luno lusangibwa mu kibira ekiyitibwa Natyonko nga lukozesebwa abantu abasoba mu 400 ku byalo 2 omuli Luga ne Kisoga. Ekibira omusangibwa oluzzi luno kyasaanyizibwawo oluvannyuma lw'abamu ku bakulira ebibira mu ggombolola y'Entenjeru okukolagana n'abamu ku batuuze mu kitundu kino nate ne batandika okutema n'okutunda emiti. Kati egibadde gyasigalawo olw'okukuuma oluzzi luno obutakalira. Samanya Abudu naye gye yavudde okutuuka okwesenza mu kibira kino abatuuze bakyebuuzaayo ng'ono yakkidde emiti egyali girekeddwawo okukuuma oluzzi n'agitema gyonna. Kati abatuuze beeraliikirivu ku biriwo n'ebiyinza okuddirira. Tubata abantu bangi n'abantu abamu nabo balwadde
kati tuno oluusi lwonna lwasika tebatukiriza tukimaye n'amazzi abaana bajja n'okujja n'okukola okukima amazzi musajja alina n'emundu kuba abantu abali ku kyalo kuno tuwerako abantu nga 5 bonna bakima ku luzzi luno naye kati bonna tuli beeraliikirivu bayinza okuba bafunye ekkolera kuba omusajja oyo bula twakera ku macanga tulaba wano waggulu tenti ziri awo tebalina abamanyi ku kyalo tuli beeraliikirivu basula waggulu ku luzzi tetumanyi bapamawa tebalina ttooyi oluzzi luli wano ekyemmanga amazzi nga bw'ogalaba batemya emiti gyonna obutonde bw'ensi bwonna babumazeewo bano balumiriza Saamanyi okukuba enkambi okumpi n'oluzzi lwabwe nga bw'atuuka okweyamba awo wennyini waamalira emikolo gye nga kati abatuuze batya okugenda ku luzzi wamu n'abaana baabwe olw'obutamanya bigendererwa bya musajja ono. N'atema emiti gyonna egiriwo egikuuma obutonde bw'amazzi n'agisaanyaawo ng'ate asula era enkambi agitadde engulu y'oluzzi amazzi gonna enkuba bwe beetonnye mukoka akulukutira mu luzzi. Naye kati bwe bateeka wali waggulu kampu gyabwe ng'obubi bwe basala tetumanyi bwe babusala bulabika bujja butereevu mpaka wano mu luzzi kati omunaku akola atya? Kiki mwagala? Twagala gavumenti etuyambe etutaase ku mwami Abudu emugobe wano esobole okumusiguukulula ku kyalo kyaffe. Kituufu ate kati wano mulabawo ttooyi era alabika yeeyambira eno mu kibira kuba bwetonye kyetwebuuza ekiddako mukoka kutuleetera bikyafu mu luzzi naye kyakitweraliikiridde kuba abatuuze balumiriza Saamanyi okubeera n'emmundu nga gyakozesa okubatiisatiisa wabula beeraliikirivu kuba oluzzi lugenda kukalira ate nga lwe balina lwokka. Era omusajja gwe yajja ku luzzi oluusi abaana batya kugenda ku luzzi kubanga omusajja yajja n'emmundu ku luzzi olwo ng'abaana batyayo tagamba eri wali omusajja alina emmundu. Awo kumpi we tusuubira kujja mazzi kubanga oluluzzi olubadde luyamba abantu abalwetoolodde mu kitundu era mutawaana guba gwolekedde abantu nga bajja kufa enkalamata oba okufa olw'obutaba n'amazzi kumpi. Emiti gyegikuuma oluzzi olwo oluzzi kati lwolekedde okukola ki okukalira tetulina gye tunaakima mazzi ng'abantu tetumanyi wakuddukira. Ssentebe w'ekyalo Lugga Ndawula Moses bw'atuukiriddwa ategeezezza nga bw'agenda okwekubira enduulu mu mateeka olw'ebikolwa ebiri mu kitundu kye. Kiyingi Moses, Deuta TV, Amasukkulumu. Ekikolwa kya Abudu si kirungi webale nnyo Kiyingi Moses ate bwe tweyongerayo ekitongole ekiddukanya ekibuga Kampala Kampala Capital City Authority oba KCCA kitongozza ebyuma ebipya ebinayambako okwanguya ku mulimu gw'okulima enguudo mu kibuga Kampala. Ku bino kuliko ebiggumiza enguudo, ebisala enguudo, ebyera enguudo n'ebirala era ng'enteekateeka eno etongozeddwa akolanga ssentebe w'ekitongole kino Engineer Andrew Kitaka wali ku kitebe kya KCCA. Engineer Andrew Kitaka bw'abadde tanatongoza byuma bino asoose kwogerako eri bannamawulire n'ategeeza ng'ebyuma bino bwe bireeteddwa biyambeko mu kwanguya emirimu gy'okuddaabiriza enguudo. Kitaka alabudde nti ebyuma bino si byakukozesebwa mu nguudo eziri mu kuzimbibwa wabula byakuddaabiriza ezo ezibeera zoonoonese. Tufunye ebyuma bino ebyakutuyamba okuddaabiriza enguudo zaffe eza kolas oba eza tamaka. Ebyuma bino byakukola emirimu egyo gye tukola egya buli lunaku. Kigambibwa nti Road Fund yagabira ebitongole byonna ssente ng'ekisinga okufuna kye ekya Uganda National Roads Authority olwo ekya KCCA ne kiddako. KCCA ebadde efuna obuwumbi 30 wabula ku mulundi guno yakufuna obuwumbi 20 zokka ekitegeeza nti esaliddwako obuwumbi 8 ku ezo z'ebadde efuna nga wano Kitaka waasinzidde n'asaba gavumenti ssente ezo zongerweko. Omwaka guno ogw'ebyenfuna gwe tutandise ssente zino zaakendeddemu. Ssente KCCA zeefuna bulijjo obuwumbi 3.5 bwe tubadde tufuna naye omwaka guno tugenda kufuna obuwumbi 22 bwokka. Kitegeeza nti ssente zikendedde obuwumbi 8.5. Kijja kutukosa mu ngeri gye tubadde tukolamu emirimu gyaffe. Ate ye ssenkulu wa Road Fund Dr. Michael Dong agambye nti Road Fund yateekawo etteeka ly'okusasuza abakozesa enguudo gamba nga ku buli bungi bw'amafuta agateekebwa mu bidduka kuliko ekitundu ekiggyibwako. On every liter of fuel, when you put, the moment you put 1 liter in your car, if you are paying, is it 4,000 shillings? There's a percentage that is already offset for Road Fund. You're already paying.
because it's assumed that you are going to take that road, that fuel, and use it on the road. There's a percentage. Out of that 4,000 shillings, you might be picking 1,000 shillings. Oluvannyuma abakulu bano buli omu ayingidde mu tractor zino okuzitongoza era nga wano Dr. Michael Bongo wakwasiriza Engineer Andrew Kitaka ekisumuzo ky'emmotoka zino. Kitaka agambye nti oluvannyuma lw'okufuna emmotoka zino zitandikiddewo omulimu gwazo nga wano badereva baazo bawereddwa certificate oluvannyuma lw'okukuguka mu kuvuga tractor zino. Zino zimazeewo obukadde bw'ensimbi za Uganda wakati w'olusanvu n'olunaana. Kiyingi Moses, Deuta TV, Amasukkulumu. Kulikayo nnyo Kiyingi ku ddakiika zino ezakayita ku 3 ez'ekiro kya leero. Mukkirize tuwummulemu katono nnyo tugenda kumaona ekitundu ekyokubiri katubalekere akanyumiro kaffe akamanya by'olya mwomanyira by'olina okulya n'engeri gy'olina okubiryamu. Tovaawo. Ekyokulya kino kiyitibwa omulondo nga kigagga mu kirungo ki calcium ekiyamba mu kugumya amagumba go. Omulondo togulaba n'ogubuusa amaaso anti mwabatera okwettanira okunywa omwenge ne mubulwa amaanyi enkeera eddagala lirino erigenda okuyamba okumalako obukoowu ky'oyita hangover. Omulondo abakugu bakizuula nga bwe gukendeeza mu kusesema n'olubuto singa lubeera lukuluma. Omulondo guyamba okwongera amaanyi mu busimu bw'okubwongo n'olema kwerabira kisukkiridde era ne gukuwa amaanyi n'obeera nga tokowa mangu. Manya by'olya. Elungamizibwa Uganda Communications Commission. Kulikayo nnyo mukummulamu okwo Deuta TV Amasukkulumu tukyagendera ddala mu maaso. Era ekitundu ekyokubiri katukitandike n'olunaku lw'abavubuka ng'eggwanga mu kiseera kino bw'olyawo liri mu kweteekerateekera lunaku luno ne mu nsi yonna. Waliwo abamu ku bavubuka abalaajanidde gavumenti okubayamba nabeewaabwe okubayamba nabo ebawe ku nsimbi ez'okwekulaakulanya kubanga bukya zijja bo bawulira mpulire nga tebazifunangako. Patrick eyeeyita Pato ng'obulamu bwe abubeezaawo mu kusiika Chapat awagirawo okukuza olunaku luno wabula waliwo byayagala gavumenti oba olyawo esseekesira. Batambuze Patrick ng'atemera mu gy'obukulu 25 nga musisi wa Chapati, Kikomando ne Rolex enateete ne Katwe ku njegoyego z'ekibuga Kampala. Omulimu guno agumazeemu emyaka 5 era agamba yagutandika n'emitwalo 10 gyokka. Ono gwe tusanze ku gimu ku midaala gye egya Chapati atubuulidde engeri gye yagutandikamu n'ebirungi byagufunyeemu. Omulimu guno gutandika mu 2015 gutandika n'emitwalo gyali 10 naye kati wenjogerera kapito eringa mu mitwalo 6-7 enyawo. Nga bwe gutera okubeera ku mirimu emirala ne Patrick afuna okusoomozebwa okutali kumu. Kasoma asobola okujja n'akugamba nkolera ekintu bwe kiti n'okikola n'ayagala okimutwale kati okimutwalira n'otuuka natandika okuvuma okoze biki kyokka nga mwenyini yagambe kola ki nkolera ekintu bwe kiti. Patrick y'omu ku bavubuka abeetegekedde okukuza olunaku lw'abavubuka olw'okubaawo nga 12 omwezi guno era awagira eky'okulukuza. Omuvubuka ono wabula alina ensonga z'ayagala gavumenti esseeko essira. Sinafunako muntu antuukirira nti sente za gavumenti zizino zikoze eki kuba ekintu kyange mbadde nkitambuliza ku nsawo yange yennyini
Ono ng'aliko ne banna abalala abasoba mu 8 bakozesa agamba nti singa ensimbi zino gavumenti zeewa abavubuka nabo zibatuukako basobola okwetandikirawo emirimu egyabwe ne bava mu kukozesebwa. Sente singa ziba zitutuuseemu ffenna tusobola okuyamba nga nze boosi ne ziyamba ne bano bananga abavubuka be mba nkozesa nabo ne basobola okubaaki kuba nze gye nvudde wabi nava mu kyalo nga ndi bubi. Ng'ogyeko Patrick twogeddeko n'abavubuka abalala nga nabo bawadde endowooza zaabwe ez'enjawulo ku lunaku luno. Gavumenti oddukuza kumpi yalubadde lukuza na buli wiiki kuba embeera tuli mu mbi nnyo. Gavumenti yandibadde erukuza naye ffe abantu abamu n'abavubuka tetulufunamu kubanga tukolera mu bugubi bw'amaanyi nnyo. Wabula bw'abadde ayanjula enteekateeka z'okukoza olunaku lw'abavubuka olugenda okukwatibwa ku kisaawe ky'essomero lya St. Gonza Primary School e Kagoma, Minisita w'abaana n'abavubuka Florence Nakiwala Kingi ategeezezza nga gavumenti bw'erina weetuuse mu kulaakulanya abavubuka bw'atyo n'ayanjula n'enteekateeka za gavumenti endala eri abavubuka. Kati kye tuliko nti tugezezzaako okubawaayo ku nsimbi ezitandikibwako nga groups abantu abawerera ddala abagenda mitwalo 2 be basobola okwetaba mu program eyateekebwawo mu myaka 4. Bino byonna bituukiddwako mu nsisinkano gy'abaddemu ne bannamawulire ku ssengejjero lyabwe erya Media Center. Wano Minisita Nakiwala Kingi wasinzidde n'ategeeza nga gavumenti bweyongedde n'amaanyi mu kuggya abaana ku nguudo. Kati ne tukwatagana n'ekitongole kyaffe ekya poliisi era nakyo ekyagabana ku nsimbi ezo ne tukigamba nti waliwo kino ne bagenda abantu abo ne babajjawo aye ne tubatwala mu maka ago. Olunaku lw'abavubuka lwakukozebwa wansi w'omulamwa ogugamba nti okukyusa ebyenjigiriza okufuna bannansi abalina obuvunaanyizibwa n'okwongera okutondawo emirimu. Kalungi Betty, Mukiibi Jamiru Kyabasinga, Delta TV Amasukkulumu. Mwebale nnyo abasasi baffe ate ye munnamateeka Hassan Male Mabirizi yaddukidde mu kkooti ya East African Court of Justice ng'agisaba emuyambe ekake gavumenti ya Uganda emuwe ebiwandiiko ebikwata ku by'obuyigirize emirimu gy'azaakola saako ebirala ebimukwatako biyite CV mu lufuutifuuti eby'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni oba olyawo bimuyambe n'empapula endala ez'abalamuzi ba kkooti ensukkulumu asobole okukoza omusango gwe mwawakanyiza etteeka eryajjawo ekkomo ku myaka gy'omukulembeze w'eggwanga. Munnamateeka Hassan Male Mabirizi awabidde ssaabawolereza wa gavumenti mu East African Court lwakugaana kumuwa biwandiiko ebiraga ebikwata ku mukulembeze w'eggwanga giyite curriculum vitae. Ono ayagala kkooti eno ekake gavumenti yakuno emuwa ebiwandiiko byonna by'ayagala kimusobozese okuwoza okujulira kwe mu nsala ya kkooti ensukkulumu mu musango gw'okujja ekkomo ku myaka gy'omukulembeze w'eggwanga kw'alina okukoma okwesimbawo. Ono era ayagala CV z'abalamuzi ba kkooti ensukkulumu okuli ebya Ssaabalamuzi Bati Magunda Katulebe, Sitera Kyamoko, Jonathan Tumwesige wamu n'ebyomulamuzi wa kkooti ejulirwamu Elizabeth Musoke. Njagala gavumenti ya Uganda bagiwalirize oba ebiwandiiko ebiwerako bye banyimye okumala ebbanga nga basaba. Ekiwandiiko ekisooka bwebugiza bwa Mwami Museveni obwa secondary senior 4 ne senior 6 nakusaba ttaka okulonda kubanga etteeka ligamba nti alina okubuwaayo mu 2016 nga bamuwandiisa. Mabirizi agamba nti agezezzaako okuwandiikira bekikwatako bamuwe ebiwandiiko ebyo wabula n'alemererwa. Ekirala njagala olukalala oluliko amannya gonna ag'abalamuzi b'omu High Court kkooti ejulirwamu ne kkooti ensukkulumu. Ekibinjagaza kyangu nnyo gyakolaga abalamuzi bano aba East Africa nti Uganda erina abalamuzi abamala abaawagulu nti katulabe ne bwatandula ne tumwezi genala Kyamoko ne Elizabeth waliwo abalamuzi asobola okukola ki okutuula. Then ekirala ekikolekebera binjagala njagala ebiwandiiko ebikwata ku ambassador Idula Yamoko. Ambassador oyo yakikira Uganda mu African Union mu Addis Ababa. Ambassador oyo yebbawo omulamuzi Ara Kyamoko. Ambassador oyo yalekulira yawummula yaweza emyaka 28 okukola akulira ku ndagaano. Addis Ababa kati omusajja okuba nti akolera ku ndagaano ate nga Museveni akisayiringa buli myaka 2. Mukazi we yatayiza kutula musawo gwa Museveni n'agamba Museveni yakola nsobola okutusa ssemateeka oba yakola kyonna kino.
ovala lwaki yasalanga bwatu bwasala. Ono ayagala kulaga kkooti ya East Africa nti abalamuzi bano baasoma n'omukulembeze w'eggwanga lya Uganda era bakwano be nga n'olwekyo baali tebasobola kutuula mu musango gwa Museveni gw'alina kubanga kimenya mateeka. Kubanga ngamba mu kkooti nti Museveni yasoma n'omulamuzi Tumwesi. Nolwekyo omulamuzi Tumwesi era ayinza kutuula mu musango Museveni gw'alimu ng'ali mu question mu musango. Kati kisobola kisooka kyenjagala. Ekirala njagala CV ebikwata okusoma n'emirimu egy'omulamuzi Katulebe Abakyamoko Tumwesige Elizabeth Musoke. Mu East Africa ngamba nti Uganda yamenya endagaano ya East Africa bwe yakkiriza abalamuzi abalina kyekubiira abalina okolagana y'amaanyi ne Museveni okutuula mu musango. Ono yaddukira mu kkooti ya East Africa ng'ayagala esazeemu ennongoosereza ezaakolebwa mu ssemateeka okusobola okuggyawo ekkomo ku myaka gy'omukulembeze w'eggwanga kw'alina okukoma okwesimbawo kubanga lyayisibwamu bukyamu. Oyo munnamateeka Hassan Mabirizi. Bwe tweyongerayo Patrick Sekamya amanyiddwa nga Young Mulo, John Bosco amanyiddwa nga Mukiga n'abalala babiri egerekese baleeteddwa mu kkooti e Makindye okuddamu okuggibwako statement poliisi kigisobozese okwongera okukakasa bano bye baayogera nti ddala kituufu be bazze beenyigira mu butemu obuzze bukolebwa ku bagoba ba bodaboda. Kinajjukirwa nti Young Mulo ne Mugisha gye buvuddeko batwalibwa mu kkooti omuli ey'Emmengo n'eya LDC esangibwa e Makerere nga bazze emisango bagikkiriza. Bano bombiriri balabikira mu katambi ka CCTV Emmengo nga batta n'okubba pikipiki ya Derek Mulindwa mu bitundu eby'ekapeeka wali mu Mmengo. Webale nnyo Karo ate olwaleero mu kanyumiro kaffe ak'obulamu obwetaaga kabawo buli lwakuna wano mu Masukkulumu n'omusasi waffe Rita Nalukenge katukutuuseeko ebirowoozo by'abakulu mu by'obulamu eri eggwanga. Bano babadde ku hotel M1 mu Kampala okumalayo ennaku 3 nga bateesa ku bintu bye tufuna mu by'obulamu okulaba nga babikozesa bulungi mu kujjanjaba bannayuganda. Omuwandiisi w'enkalakayira mu kitongole ky'ebyobulamu Dr. Diana Twine akangudde ku ddoboozi eri abakulu b'ebyobulamu ku disitulikiti abakulira amalwaliro amanene gayite referrals, abasawo abajjanjaba ssaako abayambi baabwe. Ono agamba nti abasawo abamu ssaako n'abakulu tebafuddeyo ku byobulamu anti bakozesa ebintu bye baweebwa mu butali bulambulukufu. Therefore, as we leave this room today, it is our prayer, it is really our humble request that we strengthen our implementation more than ever before. Dr. Twine okwogera bino abadde mu lukungaana olubeerawo buli mwaka olumaze ennaku 3 nga bakubaganya ebirowoozo ku butya bwe bayinza okweyambisa obulungi kye balinawo ssaako okufulumya embalirira ennambulukufu okutumbula ebyobulamu by'eggwanga era nga wano wasinzidde n'ategeeza ng'omuwendo gw'abakazi abafa nga bazaala bwe gukyali waggulu anti bali 16 abafa buli lunaku. Tugezezzaako nno ennamba ezikendedde naye still n'abo abakyaliwo tetwagala babeerewo, twagala tukendereze ddala ennamba. Wabula ekisinga okuleetawo omuwendo gw'abakyala 16 buli lunaku okufa nga bazaala kiva ku baana abawala okufuna embuto nga tebanneetuuka anti abazadde bangi tebasomesa baana baabwe ebintu ebikwatagana n'ensonga z'omukwano kiyite sex education. Kirala tugamba nti abaana baffe abato, abawala abato abafuna embuto nga bakyali bato tulina okubayigiriza, tulina okwongera okuyigiriza. Wabula bakizudde nti amalwaliro agali ku mutendera ogwokuna gayite Health Center 4 gabadde tegakola bulungi nga bakufuba okulaba nga bateekamu abakugu ebikozesebwa nga theatre n'okubasomesa engeri gye bajjako omuntu omusaayi. Jonas Tangan Waida Mariam ng'ono yakiikirira ekitongole ky'ebyobulamu eky'ensi yonna wano mu Uganda ategeeza ng'omuwendo gw'abakazi abafa buli lunaku nga bazaala
bwe bali 16 ekintu ekizza ebyobulamu emabega n'abaana bafuna embuto nga tebanneetuuka bangi nnyo. Furthermore, although adolescent pregnancy rate is 25%, sexuality education is still not to the extent we wanted to see it in all formal and informal platforms where we find adolescents. Bano baagala omwaka guno batumbule ebyobulamu balabe ng'omuwendo gw'abakazi abafa nga bazaala gukendeera, abaana abazaalibwa ne bafiira obulamu bwabwe nga bawere bakendeera, n'abawala abazaala nga tebanneetuuka bakendeera nga bayita mu kubasomesa obulabe obukirimu. Bitana Lukenge, Delta TV, Amasukkulumu. Ekitundu ekyokusatu katukitandike n'abooluganda abasattira olwa muganda waabwe Anisha Nakafeero okubuzibwawo abantu abatannategeerekeka nga kati awezezza omwezi mulamba nga tamanyiddwako mayitirege. Bano babadde bakulembeddwa mutaata w'omuwala ono Dirisa Kayuwa era nga tubasanze ku kyalo Katale Lunya ekisangibwa mu ggombolola y'Ensanje mu disitulikiti ey'e Wakiso. Omuwala yabuzibwawo abantu abatannategeerekeka atadde abooluganda ku bunkenke oluvannyuma lw'okumala omwezi mulamba nga talabika. Bano tubasanze mu maka ga taata w'omuwala Anisha Nakafeero agasangibwa Ensanje mu Wakiso disitulikiti ng'embeera ebasobedde. Bategeezezza nga bwe banoonyeza buli wamu okuli ne ku poliisi ez'enjawulo nga tewali kye bazuula ekibaleetedde okuggwaamu amaanyi ku butya bwe banaazuula omuntu waabwe. Zaamalako ebbanga okumala ennaku nga 3 nga zivuga naye nga tewali waazikwata. Wekitegeera kati okuva olunaku olwo tugezezzaako kyonna ekisobola, tutegeezezza ab'enganda, tutegeezezza ab'emikwano, buli muntu tutaddeko ku Facebook okusobola okulaga nti no tunoonya omuntu oyo nesitumuzuula. Wabula bano batutegeezezza nga bwe batannafuna buyambi bwonna okuva mu bakuumaddembe wadde okuwulira akanyigo konna mu bantu abaali okumpi ne muganda waabwe. CPS ku information tewaliyo kintu kye baali bafunye, Masaka ku poliisi tewalina kye baali batubuulidde. Basabye abazira kisa abasobola okubatuusa ku muganda waabwe babayambe. Naye omuntu yenna alina waali ng'asobola okuba nga amanyi Anisha waali oba nga yali amulabyeko, ebifaananyi bye bya Anisha tugenda bigenda kubeera nga birabikako. Embeera efaanana bweti ezze yeeyolekera mu ggwanga nga kati kizibu nnyo n'omuntu wo okubula n'obeera n'essuubi nti akyali mulamu. Gloria Namayanja. Ate mu by'obusuubuzi abakyala abasooka mu 10 mu ggombolola y'e Makindye Ssaabagabo boolesezza ebintu by'emikono ebyenjawulo bye bakola mu mwoleso gw'ebintu ebyenjawulo ssaako obulonzi. Wano abaami ababadde ku mukolo guno baliko bye bannyonnyodde ku nkulaakulana y'abakyala bano ne basaba abaami bonna mu ggwanga okwagira bakyala baabwe mu bye bakola byonna basobole okubazzaamu amaanyi oba oliawo nabo babeeko kye beekolera. Ndi musanyufu nnyo okulaba nti abakyala benyigidde nnyo mu mirimu gy'okwekulaakulanya. Si kituufu nti abakyala tebajjumbira. Mu Makindye Ssaabagabo abakyala bajjumbirira ddala ntambula Makindye Ssaabagabo gimalako nga ngenda mu bibiina byabwe nkiwaako obujulizi. Naye kyensinza okusanga mu bibiina byabwe nti abasajja abasinga obungi abatali mwe b'amawulire naye bali abalala abasigadde basuuliridde nnyo obuvunaanyizibwa bwabwe. Abakyala babalekedde nnyo obuvunaanyizibwa. Buli woogenda wonna, buli woogenda abakyala bakomplaininga ekintu kyekimu buvunaanyizibwa. So nze buli lwempulira nti waliwo abakyala wano abali ku mulimu nga guno kati nga kino nkitegedde leero kunkya, naye nzize nembawagira nembeera nenyimirira nabo okulaba nti tubakwatirako mu buli mbeera yonna.
ate kirabu ya Proline FC abakiikiridde Uganda mu mpaka z'ekikopo kya CAF Confederation Cup bamalirivu okwanganga Masters Security eya Malawi mu mupiira ogusooka ogunazanyibwa erugogo Chrome kaga sabiti eno. Wabula abaddukanya kirabu eno n'abatendesi bagamba nti ekirooto kyawe okukiika mu mpaka zino omulundi ogusookedde ddala kyatuukirira nga kati balinda kwongerako. Bino babitegeeza bannamawulire mu lukiiko olutudde ku kisawe kya Star Times erugogo. Nga kilabu ya Proline yetekere okwambalagana ne kilabu ya Master Security ya Malawi mpaka z'ekikopo kya CAF, director wa kilabu eno Mujibu Kasule akubidde gavumenti omulanga kutandika okuvujjirya kilabu eziri mu mbeera eno. Okwogera bino kilabu yebadde yakakasibwa okwesoga enkambi lwaleero okweteekera omupiira gunaaba ku Lwomukaaga lwa wiiki eno nga gwe mulundi gwabwe gunaaba okusookera ddala kuzeetabamu. Mujibu Kasule agamba nti bagenda mpaka zino nga tebalina muvujjirizi okuggyako FUFA eyasuubiza okubaddukirira mu luzannya lw'okuddingana. Tusaba gavumenti eteeko enkolagana n'abantu b'amaklabs bano kuba balina omulimu mungi nnyo gwe bakola ku bayuth ate balina omulimu mungi nnyo gwe bakola ku kutumbula n'okulanga eggwanga lyaffe. Abasambi ba ttiimu eno olwaleero basibye mu kutendekebwa okwakasa Meme era omutendesi Traffic Bisaso ne kapiteeni Nordin Bunju bagamba nti newankubadde gwe mulundi gwabwe gusoose tebalina kye batya. Abagazi baffe balina okuja kusalage balongere bunotambula ebya ensigo okuka wansi tibadde bikolebwa bulijjo era buli omu akakasa nti abasembaku basobola okukola ebintu ebyo naye ekino ekyokuba nti tugeze ku continent tulina bategeeza nti tusobola kusamba mupiira naye tutakola kyekyo. Gwomupiira gwe banaasamba ku Lwomukaaga balina engeri gye bagutunuliddemu naddala ku bunene bw'abasambi be bagenda okwambalagana nabo. Bamibiri era bakosinga nnyo mu mupiira basinga kukosinga mupiira naye ne bawangula emipiira gya second balls. Bategeezeko ttiimu etegeeza okusinga formation ya 4-4-2 teweesonga balanya okukwata omupiira wali mu tabwe okusinga emanga yakikola tuli mu shape nnungi nnyo okusinziira ku training ekitwenize buli muntu walimu shape nnungi because nga tuli fit nnyo okusinziira bwetwabadde nga tuli off season. Bisaso ategeezezza ng'empaka za Sekafa bwe zaabayamba ennyo okwetegera omupiira gw'Olwomukaaga. Ku bazibizi baalina mu Proline atangaazizza nti newankubadde be bagenda okwambalagana nabo bawanvu ate nga banene balina abajja okubasobola era nga bamanyi nti omupiira gwa Master Security bagutambuliza waggulu. Newankubadde kilabu eno erina abawagizi batono, Mujibu Kasula agamba nti enkola gye batandikawo okuva mu bamusayi buto eyongeza ku muwendo gw'abawagizi. James Manja, Leta TV, Amasukkulumu. Webale nnyo James Mayanja ate ssaabawandiisi w'ekibiina ekifuga emizannyo mu ggwanga Dr. Patrick Ogwell ategeezezza nga bwe wabaddewo okwegendereza ennyo mu kusunsula abazannyi abagenda okukiikirira eggwanga mu mpaka za Africa ezinayindira mu kibuga Rabat ekya Morocco. Okwogera bino kiddiridde ebimu ku bibiina by'emizannyo okulaga obutali bumativu ku muwendo gw'abazannyi ogutwalibwa. Guno gumu ku mizannyo Uganda gyetwala mu mpaka za Africa Games zinayindira Morocco era nga mu kusalawo okutwala abazannyi akakiiko akategesi kaalaze obwegendereza nga balina ebigendererwa. Ssaabawandiisi w'ekibiina ekifuga emizannyo mu ggwanga Dr. Patrick Ogwell ategeezezza nti mu kusalawo abazannyi buli muzannyo baali batunulidde abasobola okuyitamu okwesoga empaka z'Olympics. You will find that we have to do what we call value for money. We have to go for the elite sports, elite athletes who can bring us this glory to the country. So it's not about numbers. It's about the outcome. You can call it outcome. Annyonnyodde ku muwendo gw'abazannyi okugenda mpaka za Africa nga baguli nnyo okuva ku 53 abaagenda mpaka ezaali e Congo mpaka ezaayita. We have moved. This time round, we have 79 athletes and 16 officials. Okay? Technical officials, those are the coaches. So that means we have actually graduated. In terms of numbers, I would have been able to take due cognizance. Dr. Ogwell atangazizza ku kinyusa ekiri mu mpaka za Africa omuli okwagazisa bamusayi muto kuvuganya emizannyo gino
era nga mukisa eri abavubuka. We also look at the second objective as encouraging young people to meet or to know one another in order to develop the necessary spirit and for regional integration we have been talking about. Atuuse ku ntambula ya tiimu yonna n'ategeeza nga bwegendera mu bibinja by'enjawulo. Alternatively, the scheduled flight for our delegation, the chief de mission and the two administrators and the general manager will travel ahead on 13th to prepare to receive the first batch, which will leave Uganda on 16th of this month, and then the second batch, who actually will compose majority of athletes, will travel to the second. Uganda agenda kuvuganya emizannyo egy'enjawulo omuli ebikonde, obugaali, chess, okusitula obuzito, handball n'emisinde nga gye gisinzaamu abazannyi abangi n'emizannyo emirala. Emizannyo egisinga gitwala empaka zino